Hello, nze Senga Fifi ntuse n'ebyowuunyisa mu mukwano. Senga omusajja yanzinira ku mpengo bannange yankola ebintu, yankuba embooko kabina, nankuba empi. Senga omusajja yanyimya ebintu bye yankola nga sibirabangako. Ate ekisenge mwe yantwala, senga ebiriyo byonna byali byewuunyisa, naye nga byonna bikozesebwa mu kwezina. Senga omusajja yanyimya, nendaajana ne mugamba nzina. Naŋŋamba olina ebigambo by'olina okusooka okumanya okuyiga ndyoke nkuzine nga weetegese. Senga ne mubuuza bigambo ki? Nambuuza, will you be my slave tonight? Senga namala gaddamu ne mugamba of course nja kuba omusibe wo. Nambuuza oli ready to try? Ne mugamba ndi ready okugezaako. Naŋŋamba wootandika todda mabega. Ne mugamba sigenda kudda mabega. Senga omusajja alina ekintu kye yakwata kyalinga ekyoya ky'enkoko, n'akimpisa mu kifuba. Jjukira yali yanzigyemu engoye. N'akimpisa bw'ati mu kifuba nga wakkiriza paka wansi ku mmana. Senga ekyoya nga kyonna kinkyamula bukyamuzi omubiri. Nampeeweta n'ekyoya ekyo senga n'ennyima. Ne mugamba nti kiki ekiddako? Senga nga nze neebuuliza nga nze sikyategeera. Nambuuza nkusse ku mpingu weetegese? Senga omusajja we yayogera empingu ate n'entya. Senga omusajja yanzinira ku mpingu kyokka nga wantuga. Senga omusajja yankola ebintu ekyewuunyisa. Ebimu byali binyuma era nga biwooma, naye ate ebirala senga nga bitiisa. Senga omusajja ono namusisinkana nga nsinziira ku mukwano gwange omu. Yali ng'abeera Bulaaya, kati mukwano gwange ono yakomawo nampita ku pate emu gye nasisinkana omusajja ono. Omusajja yandaba nga ndi ne mukwano gwange nanjagala, era ne mukwano gwange naŋŋamba genda naye mu maaso ogezese omukisa gwo. Nze nno kye saamanya nti nali nnina kye nnumba. Senga omusajja yakeera nampa appointment ne tusisinkana era nankwana nandaga nti anjagala ng'abakyala abalala bonna bwe babakwana. Munange senga nasanyuka nakyo kyankya. Era olunaku olwo lwe twasisinkana, omusajja yantwala ku shopping, nangulira ebintu eby'enjawulo. Senga ebintu bye yangulira omusajja oba bye twakola kwolwo olunaku nga shopping byali byewuunyisa era byali byanjawulo ku basajja abalala bonna bye baali bakoze bye baali bangulidde. Omwami yangulira akagoye kaali kamyufu naye nga kaagala okwefaananyiriza akatambaala. Nangulira obupale obw'enjawulo senga nga bwa butimba. Senga nangulirirako n'obuleega nga bumaakinga era nabwo bwali bwa butimba. Omukyala bw'asobola okwambala n'asabbalaza oba n'ayimya omwami. Nalowooza nti omwami ono ayagala mbeere romantic gy'ali nga nsobola okumusikiriza. Jjukira ndi mukyala mweru, kati nga we mba mbwambadde buba bukola buba bulabika bulungi. Era ku bupale obwo kwaliko ne ka night dress senga nga kaakatimba, ng'oba obyambadde ng'omusajja ayima eri n'atunula waati ng'aba alaba buli kimu, enkulayo nga alaba nemmanayo, ebbeere wamu n'ebbina byonna baabiraba senga. Nafunamu ensonyi
naye ebintu ebyo nabitwala. Omwami oyo yankootera nti olunaku lw'onansinkana ebintu ebyo ojjanga nabyo. Senga we twayingira mu mmotoka waliwo ebintu ebirala omwami oyo bye yali aguze nze bye ssaalaba oba bye saateekako birowoozo. Naye we twayingira mu mmotoka nakebera mu kaveera senga munange ne ndabamu empingu eno gye basiba ku bantu. Ne ndowooza nti oba omwami yajja naye nga wa poliisi. Mwalimu akaggo senga nga kawanvu bwe kati naye ne sitabiteekako nnyo biki birowoozo kyokka senga ekyewuunyisa mu kaveera mwalimu ne dolido ekintu kino kye bakola ki abakyala kye beekozesa bwe baba beemazisa. Senga omwami yanvuga era n'antwala paka wakaawe. We twatuuka awakaawe senga omwami yandeka mu ddiro n'abako ekisenge kyeyeefubitika. Ekisenge ekyo nga kiri kumpi n'eddiiro ne mulaba ne neewuunya ate senga yalwayo. Nga w'omanyi omulundi ogusooka ng'ogenze ewa boyfriend nafunamu okutya naye n'enguma. Omwami oyo yalwa nnyo mu kisenge ekyo kyenva nsituka nange ngende ningize ndabe kiki ekiri mu kisenge. Senga omwami we nakwata ku luggi yeekanga nnyo nayanguwako mangu najja teyaŋŋanya kuyingira. Ate senga yayongera kunneeraliikiriza nakumpa ssuubi kwagala kumanya kiki ekyali mu kisenge. Senga omwami we nalemerako nga mmubuuza nti obadde okola ki mu kisenge ekyo yambuuza oyagala kumanya kyama ekiri mu kisenge kyange ekyo. Senga ne muddamu ne mugamba nti ye njagala mmanye kiki ekiri mu kisenge naye nga nange neekaza weekaza. Omwami yaŋŋamba ebigambo bino wammanga, okakasa prose oyagala kumanya. Nenzaamu ne ŋŋamba nti ye mukwano njagala kumanya kiki ky'obadde okola mu kisenge ekyo. Omwami nanzaamu nambuuza nti okakasa oyagala kugezaako? Ne mugamba njagala kugezaako. Naye nga senga wazima nga ne byengezaako ne byenjogera nga sibitegeera wabula kulwokuba nalina ennyonta n'okuyaayaana okumanya omwami kiki kye yali akola mu kisenge gye yayingiza akaveera kali ke twavudde nako mu mmotoka. Omwami yalaba nnemeddeko nnyo senga omwami kyava nkwata mikono nansika bw'ati nangrabinga nanteeka ku kisenge nankwata nanyingizaamu ati okugulu we ng'omwami waakwata omukyala ng'agenda omuzina. Senga kye nakola nange ne neekonza ne nzikakkana. Yatandika okunkwatirira nga bwanva mu nviiri nga bwakkirira wansi. Senga nawuliriza engalo z'omusajja ono senga engalo zaali mpeweevu nnyo ng'ate mpulira nga ziyina engeri gye zinkwata nga mpya nnyo nnyo okusinziira ku basajja abalala bonna engeri gye baali bankutteko. Senga omusajja ono alina engeri gye yankwata ne ntandika okukankana ne nsanyalala senga amazima n'ennyima. Omwami yayongera okutambuza engalo n'azikkiriza mu kifuba n'abanga agenda okunsumulula bw'ati amapeesa. Nange ne neesikamu ne ŋŋonda ne mbeeranga omuntu aweddeyo oba ayidde. Kyenava mugamba nti nze njagala ontwale mu kisenge ndaba ekiriyo. Nambuuza nti ddala okakasa ekiri mu kisenge prose onaakisobola? Ne mugamba nja kisobola mukwano njagala kukigezaako. Nambuuza ebigambo bino. Naŋŋamba onakkiriza okubeera omusibe wange? Senga ekigambo yakimbuuza mu Luzungu. Yambuuza, will you be my slave tonight? Ne muddamu ne mugamba yes. Nambuuza, are you ready? Ne mugamba I'm very ready. Naŋŋamba nina amateeka ge ŋŋenda okuwa
woonaaba ogasobola ogagoberera tujja kukwatagana. Senga neeyagala nnyo, senga neetegeka nga njagala mpulirize amateeka omusajja gagenda okumpa, naye ng'awo wenjogerera senga omusajja ono alina engeri gye yali ankutte, jjukira tannanta naye nga nzenna nayideyide dda. Nga woomanyi eby'omukwano omupya, jjukira twali bapya nga twakeeraba. Senga omusajja ono yansumulula akaleega bw'ati n'ankwata ebbeere n'atandika okuliisaako engalo, amangu ago nakkiriza omutwe n'atandika okulikomberera. Senga amazima gali nti omusajja yannyimya, yakkiriza omutwe paka ku lubuto, jjukira anzigyemu bulawuzi. Senga omusajja yankomberera awo bw'atyo nga ku kkundi. Senga omusajja yannyimya n'enjayaana nga njagala omusajja anzine. Senga omusajja teyanzina, yagaana. Ne mugamba tukikole. Senga omusajja ono kwolwo olunaku yagaana, yankwata n'anzijja ekisenge. Nenkitegeera nti bino byonna yabikola just nga yali ambuzaabuza nsobole obutalemera ku nsonga ya kisenge. Namubuuza tetugenda kuyingira mu kisenge eyo kulaba kiki ekiriyo, n'aŋŋamba nedda, tonneetegeka. Senga nalemerako neŋŋamba nedda, nze neetegese. Senga neesika ku musajja ne nnyingira mu kisenge ekyo, naye senga ebintu bye nalaba mu kisenge ekyo byali bitiisa. Naye senga tya bakazi, nayagala mbigezeeko. Senga ekisenge yali omusajja yakitegeka. Nambuuza, nkusse ku mpingu weetegese? Senga omusajja we yayogera empingu ate n'entya. Ne mubuuza, ku mpingu ngenda kukolako ki? Kyeyava nziramu n'aŋŋamba ggwe teweetegese, ate neyekyanga. Neejjukira omusajja ono nga yantadde mu mbeera era nga nze nindiridde kimu nti anzine. Kye saamanya nti munnange bino ebibye birimu emitendera. Kyeyava ajjayo ekyuma kino abakyala kye beemazisa. Senga n'abanga akinsonseka bw'ati. Senga omusajja n'alyoka ateekako vibration, ekyuma ne kiryoka kitandika okunkola ebintu. Senga n'ensika omusajja ne musembeza ne mugamba mukwano ndi ready buli kimu ekijja. Like namugamba neetegese kyonna ekijja. Nambuuza, nkuteeke ku mpingu? Ne mugamba ate empingu yaki? Nga buli wayogera ku mpingu senga nga nnyongera kutya, kuba nalowooza nti oba ayagala kunzita oba alina ekintu kyampulaningira. Senga ku mmeeza omusajja kwe yanteeka kwaliko ebintu eby'enjawulo. Kyeyava akwata akatambaala nambuuza, nkusibe ku maaso? Ne mubuuza lwaki? N'aŋŋamba, kino ekisenge kyange kirimu amateeka, kirimu emitendera. Kyeyava ambuuza obugoye we yangulidde kuli okwali akapale nabutaddewa? Ne mugamba nabulese mu mmotoka. We namugamba nti nabulese mu mmotoka senga. Omusajja n'aŋŋamba tewali buzibu, tujja tandikiraawo olunaku olw'enkya ng'ozze nabwo ng'obuleese. Era omusajja senga n'anzijjako engalo. Neejjukira senga omusajja yali yankwatiridde, yankozekoze ebintu byonna. Senga nga nayimye ng'era nayidde. Kyenava nsituka senga nange ng'omukyala ne neevaamu ne mmukwata lwampaka. Kyeyava nziramu n'aŋŋamba prose, tugenda kikola enkya, gumiikiriza. Kyeyava aŋŋamba, enkya w'oba ojja kyangu ng'okimanyi ŋŋenda kuzina naye nga nkusibye ku ki?
nga nkusibye ku mpengo. Nambuuza onakkiriza? Ne mugamba ngenda kukkiriza kuba nali njayaana nga njagala mmanye omuntu bamuzina batya ng'ali ku mpengo, nga njagala nkozeseeko ne ku bintu ebyo byonna bye nalaba mu kisenge ekyo. Naŋŋamba tujja tutandikira awo paati ey'okubiri. Musule bulungi, musiibe bulungi.